olwaleero tukeeredde mu biwoobe naddala ffe abakatuliki nga Papa Francis omukama amuyise mu bulamu bw'ensi eno. Papa Francis olunaku lwajjaawo mulaba luyabadde lunaku lwa Easter yavuddeyo n'awuubirako abakkiriza e Vatican e Roma, yavuddeyo n'abawuubirako bambi ne bafa essanyu ne bagamba nti alabika agenda kuba nti nno omukama amuddiza obulamu. Naye zibadde ziwera ssaawa 3 Papa amawulire tufuna amawulire ga Papa nti Papa afudde. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa. Bw'atyo Papa waffe Papa Francis mukama yamujjuludde mu bulamu bw'ensi eno n'atulekera ekyenziira. Bw'atyo nga bw'afudde katuuleko ne bannaffe abalala. Ate n'olekawo omukulembeze akyunyiza abantu emyaka 4 n'otwalamu Papa. Mannaye mukama sitawade tebakulaba mu maaso. Abasajja boonoonye eggwanga beetaaga kufa. Tuli mu Bulaaya wano tetwandibadde wano. Naye mwe mumanye essaawa eyo abasajja bwe balifa. Kuba mu akafaananyi nga abasajja abo bafudde. Oba omusajja oyo lwalifa. Tugenda okwegadanga ng'omusajja oyo afudde. Ne bwe ndiba siriiwo abazzukulu n'abazzukulu Uganda eritiriira. Ne bageza bayogera lumu olunaku olwo nti nno musaba ofudde. Jalla Jalaalu. Yes, mugenda gamba mtoyinza kwagaliza musajja kufa. Ne gwe kuba mukafaananyi Uganda eyo. Naddala mu abazalibwa ku mulembe gwa Museveni. Kuba ffenna tuzalibwa ku mulembe gwa Museveni. Ne kuba mwakafaananyi nga bagambye omusajja ateguse. Zigenda kuba ngoma ng'ezaali Zaire nga Mobutu afudde. Abantu bagenda kwezina Broad Daylight mu kkubo bagenda kwezina. Tugenda kuzina emmana. Abakazi mugenda kuzina abasajja. Omwenge gugenda kutabuka mu bindu gugenda kutabuka mu maleku. Abaana bagenda segula embidde. Ebinyanyanya bijja kuvuga luli boolo olunaku bannaye mukama otuttemu Papa. Omusajja ono okimanyi mbalabi ba Papa pasooka mu basatu bonna nga bateguka. Mukama Katonda wa Isirayiri Katonda ina amaanyi nze nkutya. Naye olunaku olukuba mutooki olwo lunaaba lutya lumu wandi ngenda n'embya n'engamba naye olunaku olwo penge ndibeera ku nnyonyi esooka. Temanyi we misinga zana mmwe mwana. Abantu bennakula nabo ate sitimba kubeka eriiso. Baactivist bangi basobola kuddaka. Kwa olinyire waka bagenda kutta. Tosobola. Ng'okyagala ensi tosobola kulinnya waawo. Mukama oyagala mbeere. Lwaki towuliriza ssala yange ne baganda bange abalala. Abalimi bali eyo balimi ebirime naye okubitwala bibeera nga basobola okufunamu amagobo bo bisuubula. Olina kuba na nnyindo nsongovu naye nga lwaki Mukama otwalamu Papa. Tuli eno Mukama tuzina emmana ezitolina kuzina. Nozina omukazi omuzungu n'abannyogogo obusolo genda okujja akasolo ko mu nswagiro kwonna kwonna kalebeevu kalinga seppulingi ng'akasolo k'embaata. Mukama naawe olimba. Mukama olimba nnyo mwana. Nze sibyogera lwa Papa naye mulimu bye wandisoosa ottegula. Nze ne wonsooka okuntegula osooka bo naye njagala abazzukulu n'abazzukulu baffe abaliddawo ng'oluno olunaku ffe bakitaabwe tetwalulaba balwenyumirizeemu olunaku olwo lubeera lwa ttendo wadde okufa kuli inevitable naye waliwo omuntu asaanidde okufa abantu babe bamulinze dda ensi eritereera. Abantu bali mu makooti eyo Mukama. Omuntu ali mu kooti naye nga fayiro gigobako bagamba linde essimu from above. Linde essimu from above. Kitegeeza Mukama mulimu n'abantu abeegulumiza bo bakulaga nti ate bo nabo be bakatonda b'oku nsi. Nti wekiba nti waliwo kye bayita fair judgment omuntu yandibadde nga asobola okubeera nga atwikingibwa fairly mu nsi gy'alimu. Lwaki ate omuntu ng'ekkooti eragibwa nti omuntu yenna alina okufuna kabbeeri. Lwaki ate omuntu fayiro ebagituulira mbu ate tulina okufuna essimu from above. Katonda aba naye alaga nsi mbuno naye Katonda wa ku nsi. Lwaki oyo tusiga osooka ottegula osooka Papa? Papa Vatican gy'abadde Papa abaddemu n'ebyokulwanisa. Bwe tugenda e Roma mu St. Peters waliyo zibbomu. Tata abasajja batambuza obutunda bwayita buguluneedi bubbomu basiba nabo babusiba eno mu manege. Ojo n'omuleka. Abasajja embuto zibali eno ziringa fuso. Omusajja alidde ssente enkonomi yonna agiridde agimazeewo. Katonda nkubuulira. Ninga otwalamu Papa. Nalaba omusajja akankana bamuyita Moses Ali atambula akola bw'ati yagwedde alussebo Mukama naye tebakyalina nsonyi. Oyo olinda ky'omuyita. Sometimes God now obeera ffe ate sigamya bukolera ate mateeka tonyiga ate n'otwala muzi.
Manyonyi gamangu naye nkugambye omusajja nga Moses ali wamulaba yiika endusu alinga embuzi eridda akawululwi anoonya akalulu tayisobola nakwogera kusituka ayogerera wano watuula poti bagiteeka wano bw'akoma mu member of parliament kati otwala mu paapa tuli eno tuli ebimere ebisiiki tubiteeka mu firiigi n'oli ettooke lya mwezi gumu nenga liri mu firiigi nopa mabbi wa bulaaka kuba oli Bulaaya Mukama Katonda nenga yatuteeka ku ekyo waki waaba waali n'otwala mu paapa ne bannyinaffe bennyini basobola natuwa ku kaboozi wano Mukama Katonda nkubuulira bino ebintu mumwannyina okutayinza kuwa kaboozi kuba bamanyi olimpala enywera miguwa ne baganda baffe bafuuse engo gye tuli ofuna omukazi Munnayuganda muno ogamba nfunye ekimyula kanzaale mu kino kigamba sijja kuwaako sinza kuzaalamu nadduke w'omu Nigeria agenda otunda amata oba obulo wano abeere ng'asobola mu facilitatinga gwe wagezaako kubanga ogenda muganza akusaba sente zigenda kuzimba kyapa Uganda bakuzimba plot nabo nenga lwaki atuteeka ku mbeera eyo Mukama tutegula oyo naye nze mbabuulira newe ndi basiriiwo vidiyo eno mugitereke Uganda erifuna emirembe olunaku olwo muliwulira engoma ezaali ezayire nga bo twafudde abantu bali ezina ku street oliwulira ekinyanyanyanya oyo gyenna alina edduuka nga lifuna mu bukyamu ali kakasa atali bwe yana visa edduuka nga wafuna ebintu mu bubba oba mu bulyaki olitegeera tulikwata amaduuka netugeddiza nga ku lwambiini kalibeera kaseera kanjawulo ako mbabuulira buli anyigiriza kwolwo walitegeera nti ensi yali yamulinda dda ninga bino byonna tulina kuteeka faith mu Katonda nenze Katonda ayongedde kuntiisa nti n'abakulembeze bennyini abatunyiga balaba bapapa bakondoka nze kinneewunyisa mwana Katonda ono w'amaanyi ategula omuntu golaba nti alihole wa buyinza n'alekawo shayitaani olaba ategula omwana ekitonde ekito Katonda musajja Katonda nze nkutya okwata omukazi n'omwetisa omwana emyezi 9 ne lumuluma n'ali ebigalango n'agira emmumbwa n'afuna sleepless nights ku lunaku lwatuuka okusumuluka n'azaala omwana nti afudde naye n'oyita ebbujje nga terina musango ago nno maanyi go gw'osalawo era gw'otwala gw'oleeta naye ebbujje likoze eki nga luwa abasajja bali mu state house bazimbe n'ebigere abasajja bakeera baterawo mazzi kulinnya mazzi mu benseni kubugumya bigere ebigere byabwe bizzeemu n'amayute baagala kuva ku buyinza naye ebigere bizimba lwa ssente bulyaki butaagaliza abaana b'abandi bali mu warehouse bali mu tulugunya naye n'otwala mu paapa eno noonye ku ssente sijja kukoma nkusinza nnyo naye munange sometimes nawe mmalamu amaanyi Mukama Museveni olinga gw'otya tugenda ku YouTube temunoonya beeyambudde bokka in fact temubanoonyezaako ddala ababeeyambudde munoonye ensonga ezo mubimanye ojje obyogere ng'oli ku stage ya boda oba oli mu saluniyo naye ng'obyogera mu butuufu bwabyo kambabuulire kyama abantu babeesiga n'abo abantu abakulu temwe bannamawulire abatuufu. People trust you. You are the real citizen journalists. Speak out. Okulaba tukyali balamu mmwe abaana ababeera ku social media mwogere with boldness, with confidence and with discipline. Please have discipline. You will notice many where are you from? From Soroti. How old are you? I am 8 years. Why are you here? I have come to see the president. Amazing. Yeah. People power. Our power. Nelisa, all the way from Soroti. Hey. Alimu presidential seat. Did she come with you, Comrade Okoit George? Ah, wonderful. Salutation to you, Okoit. Thank you very much for the work you do on all the social media. Are you the mother? Oh, the mother is right here. So she's also humble. Ladies and gentlemen,
bwe tugenda okuwuliriza pulezidenti waffe kakati kambasemu namuyimiririre tulibeyo akayimba kamu wekati pulezidenti atusaleko atubulire then tugende ku lunch. Kino mukingambire muze ne bakadde banne n'ensonga bagambe yalikanga beno tenyibagibuluga bagamba nti ensonga ez'abalwanya kati bagamba nti come here, Melissa. You're going to collect our money. Can somebody, you're going to collect our money? And